yaffe gino nate kukwaniriza mu programu yaffe eno y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Jeno Bigirwa president wa Eastern Revolutionary Platform nga tuze olunaku olwaleero okwogera ku nsonga eziwerako n'okusingira ddala omulaka tugenda guteeka ku mukago ogwakoleddwa ogwa Democratic Alliance ku lwokutaano lwa sabbiiti ewedde ssebo Jeno sooka obuze ku batulaba. Abatulaba abalungi nate ndi musanyufu okomawo wano bwana okwezi ssebo weebala emirimu gy'okola tugezaako mpolampola so far gwosinga okusavinga abantu information wano mu ggwanga ndi wabulabe gwoliko ndi wabulabe era mu byafaayo kigenda muti naye wakwatamuko nti nakikwatamu okumala akaseera obuwengula gw'obufuga kati nze mbuliko ssebo so ndeeta okulamusa okuva mu bitundu by'obusoga babatumidde ennyo era babeebaza emirimu gye mukola. Amiina. Abantu baffe beeyongedde okulaba kyo eno era nze buli wentuuka nyongera kukuba kalango nti bana ebintu ebitegereka byonna kali tubiyisa ku kwezi media group era eggwanga liba litulinze tuleko kyetwogera. Nina omusoga gwe nakyalenge nze yadde agezaako kumanyira watulyamu olokwa embuga gwoyogera ki eggwanga liba lininze ku Monday ne ku Friday nsi yonna si ggwanga njogera eri abantu takati oŋŋamba ki wena kyoŋŋamba kyogamba bali abampuliriza basiru sonyiwa okukwatako tewali taongezeeko kyogamba bampuliriza basiru bo tebalaba bintu birala bigenda mu maaso mu ggwanga ebuga twala eri gasiyawo tojja kumbuli n'omugoberawo naye nga atombuulira ebyo naawe kakati oyinza kyoga gwosinga okutegeera obwakabaka bwa Buganda obukipinga obwakabaka bukipinga vuvaawo tomanyi luti lutalo lwa Katikkiro lulyalimu n'ab'e Makerere Kavule mbadde sije zibuli manyi Katikkiro ebivaako sebo eri Mmengo tefuisa lutalo ewumuzamu buwumuza neddamu nekuzoganya bemaze okutegeera nti ono omulabe ne mugaa tombuuliranga gasi oyo kuba gwe tomanyi kigenda mu maaso ffe tukimanyi ali mabega wakumanya talina simu ya smartphone tawuliriza rediyo byamanyumirizaako byagenda nabyo kati bwe yakugwikiriza nayagala abaabuuke nawe abaabuuke nange ne mugaa sebo ndi ku level ndala kati tomanyi kyenkukolera gwe omusoga kakati gweokola losi kinga nze nfuuse w'amaanyi talina losi nze waawaneeka muli bwe ninye ennyonyi bwenkomawo bwendeeta kino bwenkomawo olowooza mba mbiteekawa kamuli si kamuli kati bali abalinnye ennyonyi bakomawo ofunyemu ki bw'ofiirwa nze abeerawo bw'okuba embaga era kaadi ogisoosa wange okiwulidde mu mbeera yonna mwana avudde mu lubuto era ontegeeza kati mwamaliriza mutya nga muwangudde nagamba mbitegedde tutambule enjiri kantandike kuba yabi tutambule kubanga abantu baffe beetaaga abamu kutabukira gume kye kitegeeza okutwala revolution mu kitundu nga bajjajjaffe kyabalema bataata tekibalema okitegedde bakulu baffe nekibalema ffe netugamba katutandike kama mbaya oli musajja Bigirwa so tulina okubeera era nze abasoga mbagamba nze siri munafu kuba busoga ina tendensi ey'okunafu y'abakulembeze baayo yerowooza nti abategeera bava Kampala gyebalina okuba nga gye bazaalibwa era bwe bajja eri bagaha basemugiwa bawulidde saakunyumirize twali kulala ya Mwiru tumaze laale tufumudde ebigambo biyitirivu nnyo njogedde olusoga ndumazeeyo lwonajja walutereka mu kabada engero zonna nzigeze laale bwe yaggwa nga ngwa ku kibinja ky'abavubuka batambula baddayo bamaze okuwuliriza ebigambo nawagamba aye owulire basemuju abo boogeire ebigambo owulire bannambooze abantu abafuuwa ebigambo ffe tebatulabye gwe tebakwogerako
owaiwe ffe tebatulabye ssebo mbwe banambozi basemujju be boogedde kyokka nga tufuuye ebigambo naawe nowulira nga n'okubyewola ne tubyewola naye ssebo olw'okuba nga obyogedde mu lusoga tebiina makulu bawuliriza ayogedde mu luganda aba wa nsonga kati nze peegi sigiriiko era abasoga nabagambye nti nze ndinga bajjajja baffe abagenda mu ssematalo owookubiri kimanyi kino oba wadde okimanyi ensi za Africa okutandika okusaba independence n'okulwanira independence ku kalwa Africa abaddugavu abagenda mu kulwana ssematalo owookubiri be baavaayo n'amaanyi n'encouragement etya balaba ku bazungu nga bafa omuzungu yasiba envako wano olimanyi ngaakulaga nti ye tafa kyokka aleese emundu naye ngaakulaga nti yetamuddugavu kakati abazungu abaddugavu bagenda okula Idi Amin abo bagenda okuvaayo nga bagamba abasajja nabo bafa bulijjo batulimbira bwereere bave wano bagende nabo tebalina kye bali tukubye nabo emundu nabo baweekeera okitegedde ne batandika okudimandinga African independence mawanga okwefuga gagana ne gatandika gania ne kiranda kakati nange olw'okubanga Kampala mbaddeyo abanabyabufuzi ababeera e Kampala si be basinga okutegeera kituufu kyoyogera gemazi si be basinga okutegeera mbabaddemu tebalina bizinensi wadde nakikani kati nze ndinga omusirikale oli yagenda okulwana second world war n'akomawo asaba independence kati nzira y'ebusoga okudimandinga independence yaayo oluvannyuma lwa ssematalo gwe mbaddemu wano ate negwesibadde naye mbakubalire Dr. Semugerere omugenzi Dr. Sebano omugenzi Lukwago Erias Robert Mao Jeno Tunyefunza Sejjusa Sebagala ali Haji omugenzi Kiza Besigye Dokita okay kakati Kyagulanyi Sentamu waliwo asigaddeyo paka lugambe nti ekimala mbamazeyo mbalabye we batandikira niwe bakoma ndabyewo nenga kyekiseera ebintu naffe tubisobola abantu bebusoga naffe tukole ki tukwatemu tunyenye emeeza lutalo lwe tuliko kati emeeza tujja ginyenya nno tujja ginyenya kakati kino alliance eyakoleddwa ogiraba eri etya alliance abantu baagaana okukwegattako bali mu kukola za alliance ekyabaziba kiri nti tewaliiwo muntu alina mukisa mu nsi muno nga Yoweri Kaguta Museveni tewaliiwo muntu alina mukisa mu nsi muno nga Yoweri Kaguta Museveni sofa sinamulaba mutabani wa Kaguta alina omukisa musufu sofa sinamulaba naye nga sigamba nti Katonda gwasinga okwagala wabula ffe ate abavuganya Yoweri Kaguta Museveni ate tuli bagwagwa bazibu okozesa ekigambo kinene nnyo tuli bagwagwa bazibu tulekerera ekintu ekituufu ekisobola otutuusa ku kituufu kyetunoonya ne tudda ku kikyamu ekitatutuusa we twagala kukola kugenda kakati nakugamba kankuzeeko emabega background y'omukago yava mu kukyusa loopu mu nuupu tekyabamalira ne baleeta sitole y'ebitaano naye mu kukyusa loopu nakugamba kwezi nti oli filosofa gwe bayita Nicolo Machiavelli jjajja gwakoopako notisi zatutambulizaako yagamba nti never make unnecessary changes mu leadership never change a winning team nti ogikolako substitute
bajja kukuba goolo zikunyiwe. Nkugambye formation yogitta. Nsonyiwa. Unnecessary changes in leadership tekkirizibwa. Omukulu Kyagulanyi namugamba tomala biseera. Office ya Rope ebadde ya bisiraani wano buli lwogikwatako obubi eyiwa ekibiina. Eyiwa ekibiina yayiwa ekya FDC tekyasigalawo. Ne mugamba ne kino ejja kiyuwa. N'awakana. Tuba tukyali awo n'aleeta emboozi z'ebitaano. Nali nkyaliyo. Emboozi z'ebitaano bwe zagira wali okyaliyo? Nga tonakola ERP? Nga sinakola ERP. Nali nkyaliyo. Kakati nenga bannaye emiliyoni 5 kufa abanoonya abagoba ddiiro ey'obutabalika 7 okumanejinga public gundi budget. Obutabalika 7 tuyinza okuyimbirira emiliyoni 5 azaani issue olutalo luba luganye. Tufiirwa ki? Public egenda kumanya nti buli munabyabufuzi muli wa ssente. Naawe alowooza nti okubya oli tolina kyofunye mu kino. Kisooka oli abadde komanda wo gw'okuba gwe weekendeezaako. Gwe weekendeezaako tewaliwo kirala. Ne public trust nayo ogikoze eki? Ogigyewo. Kakati ogoba ki? Eyo point nenjiteekaawo. Point ey'okubiri ng'omulabula. Nembaka banno bino ebintu leadership kwezi okimanyi nti obukulembeze omanyi kye bayita obukulembeze bw'eggwanga? Kitegeera nnyo. Omuntu agoba obukulembeze bw'eggwanga omanyi byaba ayitamu? Biyitibwa okutta n'okuttibwa. Omuntu agoba power olina okulowooza kukutta gwe kennyini okutta naawe kennyini okukutta. Kale ekyo kiba kitegeeza nti toli priest, toli munaddiini. Bw'obanga ofiisi gy'onoonya erimu okutta ng'ate w'osuula sitepu nawe bakola ki? Bakutta. Kati tozannyanga ow'amaganduula atasobola kudduka kalidinaali. Musajja wa Katonda buli kintu awanika ki? Mikono. Eno geemu ndala erimu ebimenyi bw'amateeka. Buli omu ayagala kumanejinga public funds. Sente si issue. Totuleetera mboozi mbu miliyoni 5 zaliiriddwa zavudde mu ggwanika lyo. Nedda. Zikulumira wa? Zagudde mu ggwanika lyo. 500 million. Office gy'onoonya saawa yonna ogaggawala oba oyavuwala. Office oba president. Saa yonna oyavuwala oba okola ki? Oba ogaggawala. Kakati kyekyo kitegeeza ki? Okugaggawala mu ddakiika emu kitegeeza kikugaggawaza kya bumenyi bw'amateeka si kituufu. Okitegedde? N'okukwavuwaza mu ddakiika emu kitegeeza amaanyi agakuteereddwako gabadde ga bumenyi bw'amateeka si matuufu. Okwavuwaza speed. Kati ezo concept oba element bw'otazimanya ng'oli mu politics oba omalira abantu ebiseera bya bwereere. Kankuwa ekyokulabirako kiri Ukraine. Maize ebintu mbisoma. Si bano booleeta wano nga agenda kuba shadow boxing. President Zelensky yagenda n'agwa ku Genowe nga yame komanda mu lutalo luno lwe tulimu myezi 2 emabega. Omusajja nga ekisooka akubye emundu nga olutalo aluduumidde era omurasya nga bamukubye ne bamuseseetula. Okitegedde? Mu bumpimpi nga ize good commander. Buti Zelensky agenda okumutaganjula bw'ati nga yakuba miliyoni 4 ez'okugula ebyokulwanyisa agadoola. Mukuba. Bwe buwumbi nga 10 mwana. 120 yamukuba. Yamukuba. Ame komanda olutalo alulwanye
emundu agivuze bulungi naye akukubye miliyoni aga ogenda kukola otya? Kakati amawulire ne gapressurizinga Zelensky agobe bubi nnyo chifu oyo ne bamuteekako pressure kati Zelensky yagenda okutunuulira emiliyoni 4 nga kitono nnyo ku lutalo lugenda mu maaso nga bwaddira komanda woono n'amukwata bino ebyekijega mobi ye kenyini agenda tasigala kubanga olutalo tomanyi bameka abawuliriza mu komanda oyo ne beyalidde nabo kwezo sente oyinza zirya weka tekisoboka kiyakola ebyamawulire abima amazzi nga babikuba state ng'ebyebikuba nga addira amekomanda we ng'amugjayo mu ddwaniro like any other normal reshuffle ng'amuwa obwambasada e Bungereza ate asigale ng'ayogerezeganya ne ba chiefs abali ku front aba chiefs ba military attaches ne diplomatic chu ya Bulaaya ku nsonga y'okwongera amaanyi mu lutalo okwongera Ukraine amaanyi mu lutalo ye mission gye yamuzaako atokote bano bongera obuyambi so sigamba nkugobye nkutadire mukomera oli mu benyo bakusalira omusango ebyo byakijega nayo byaba okitegedde kitegeera Zelensky nakona Zelensky yalinga atalabye Genowe kubanga tuli mu mbeera nzibu kati otuteke crisis mu maje mbolo kuba miliyoni 4 okwata omuntu gwe bawagira gobadde ku ddwaniro abuuse emirambo bakyalibe bafudde goli mu office jukira president abira mu office jadumbi tomutuukako era bwe byatuka mu gondi mu kibuga keyivu yayingira empuku yayingira tano okitegeera kakati abakulembeze batyo we bakola ebyekyagulanyi nti yabimanya yali alowooza ebyobufuzi opaala bupazi kugobye tumugobye oyo genda ogobani bwogoba akaluba naye ayina amagezi ebyobufuzi bagoba bwe batyo omubbi kati abamuddiza nti guwalya zino era mpuuga yali gentleman nnyo kubanga ebyamayandibadde abyasa abakuba muyaye era olutalo lwalikomyawo baliga ate tubireke ebyo tubireke era mpuuga kyamukosa ngalowooza azanya n'abantu kumbe bali bava mu zigeto tebagaba bitiibwa tebakola ki bo boogera kibasanze kakati eyo ye background ya Democratic Alliance yava mu kufairinga okumanaginga ensonga munuupu muki munda. That is point number 1. Point number 2, kati yo tutuke ku alliance yenyini relevance yayo amaanyi gayo gajiri mu mpuuga ng'omuntu nti waliwo class of people abaamala ne batunuulira nti mpuuga yayisibwa bubi banyiiga, he was mistreated. Okay? Kakati abantu abo nga baagala okulaba awunzika atya wayuwa ekintu kyonna nga bwe kitambula beekuŋŋaanyizaawo kubanga bayisibwa obubi bangi nnyo. Okiwulidde? Kakati jjukira nziye musooka okuvaayo, nziye musooka okukola ekisindi nolwokuba munaye munafuya Busoga mulowooza Busoga terina kuva kintu tebagala kwogera ku IRP naye weeri era Busoga ekola emirimu ne wono mu Buganda mugimanyi meeting ku meeting ova mweno oyingire sikyakirizibwa kwambala ziri saati nga ninga omusomesa waki ezaffe ziri zimugiriji sikyakirizibwa protocol yaŋŋaanye olina kwambala bwoti
kituufu oyambale bwoti okitegedde kakati amaanyi gaayo gali mu mpuuga. However mpuuga ow'ekitiibwa ali wounded, bambi ayina enkovu ku mutima, va ku nkovu ku mutima n'ekiwundu bamukuba amasasi mu bigere, omugulu ogumu ne bagumenya. Erinnya lye lyali ly'amaanyi nnyo mu byobufuzi bya wano, ng'ali credible. Kakati abayaayi ne bamuyuwa evivi. Okitegedde? Bamukuba ebbaluwa nga 7 mu nnaku 21. Ozirabidde ebbaluwa ezo? Zijjukira nnyo nga ziyitingana nambuuze n'azeetabamu nga y'omu ku baweereza ebiwandiiko n'ebigambo ebyakaasa mmeeme. Kakati bamuba essasi mu viivi ne baliyuwa. Atambula awenyeramu naye essubi weeriri eri omugulu okuwona addemu adduke bulungi. Essubi weeriri. Kakati ago ge maanyi g'ogwo omukago. Obunafu bwagwo omukago buli mu bateesiteesi abagulimu abagulimu basajja bo bamanyi bulungi gyo ne wano baakubulako bambulako gwe kwezi ne baakwerabira dda. Kati nasigaza gwe obunafu bw'omukago ogwo buli mu bateesiteesi. Batya abateesiteesi abasatu abasooka, mwami Mukaaku, mwami Mabike ne mwami Lubowa. Omanyi bulungi nnyo bye tubaddemu emabega awo nga amawulire gajja nti baafuna akamwanyi. Akamwanyi akatali katono. Bapanga lisiti nenemu nga naffe mwetuli. Bwe tufuna amawulire ago ne tubanoonya nga basajja bakulu, tusooke tuwuliziganye nga tetwagala kukola oli bye yakola Makerere, okumala gasanguza bantu nga tobawadde fair hearing. Ne tunoonya abakulu nga balabika, nga tebalabikako, ne tunoonya abakulu nga balabika, naye nga buli gwogwako sitole zakuwa ku nsonga y'akamwanyi. Anyumya sitole muzungu yasuula Golodi ne tumulonda. Amazima gennyini. Omuzungu yasuula Golodi ne tumulonda mu birifuke. Negamba nedda tekijja kumalira. Kati nze natwala obuvunaanyizibwa nenoonya Abedi Bwanika honorable kubanga ye chairperson waabwe mu meeting za Mpuuga. Nengendayo wali entinda ku kyaki nandaga nti muyongobevu nnyo n'amaanyi gamuweddemu asensebuse nnyo era yalwalamu ennaku ezi 3. Mpuuga yalwala 5. Abedi Bwanika 3 nga bawulidde amawulire ago. Ekigambo sikati kimulema okubuulira. Ne bazza obutambi emabega ne bagattagatta eneeyisa y'abakulu ey'emabegako nga mu butuufu ebaddemu akamwanyi okusinziira ku byakyuka. Ne bamaliriza nga bagambye abo tubatadde. Abakulu abo nga bagambye nti bano tubatadde. Tubatadde. Abedi kennyini ye yaŋŋamba nti abo tubakoze ki? Tubatadde era tuvuge ebirala. Batukoze bubi nnyo, olutalo baluzize mabega, tetulina kyakukola. Tubatadde. Nakwata emitwalo 5 egy'amafuta n'agimpa. N'ovaayo ngeri omusajja omusoga bw'atambula. Kwe gayansinzaako amaanyi mu nsawo. Bwe mu miitingi akimanyi bumanyi alina okunkolako. Amafuta. Alina okukolako. Ne twawukanira ku eyo peegi. Naye nga waliwo pending meeting ku kifuba. Kubanga ekintu amawulire agali gabatambulirako nga ga-affectinga abantu bangi. Si bo bokka. Saddamu kufuna simu ya Abedi. Okitegedde? Bwe saddamu gifuna ngenda okulaba gye tutuukidde eno ntandika okuwulira Abedi alina special announcement. Bataddeyo ebirango. Bisoma Abedi Bwanika. Nti tiimu my leader tugenda kulangirira ekiddako ekirangiriro semalangiriro. Baana ne bazitimba. Ne ngamba Abedi Bwanika omusajja gwe twali naye mu meeting ne tukkaanya nti abantu tubakoze eki? Tubatadde.
baliko nsayirize nga simanyi naye nga kangumemu tutambula ne tutambula finally nga batiminga apo ndowooza ne batambuza akamwanyi nekakola ki nekatuukayoko buli yali acomplaininga n'afuna ne bamuggala kuba katambula paka kuba lw'omushana ne lw'omushana yakafuna tomanyi alina omumwa munene nife netutafuna ku ssente ezo ebyo gwobimanyi gwe balabanga gwe tolina ate ngaomukutu gwange gwe bateekayo gwe tolina omugaso gwe wakola ogugwo n'omala lw'omushana ne bamunyigayo okusinza kugenda funye ejjo kubanga atera okubeera n'omuzindaalo aboogerere abawogerera n'abawaanawaana ne bamuvinga ne bakola omukolo kakati omukolo toyinza kukola mukolo ogw'ebyobukulembeze ogw'okulonkinga presidential ate ne gundi yali yagaana Mpuuga kiki ekyamukkirizisizza Mpuuga nga sinaba kuddamu ekyo nti toyinza kukola mukolo kweyo level nga teguli balanced waliwo abasoga ababeera mu kamulyayawo nekira bapikizipikizi abasoga awo abawanekira eyo ekira ekamulyawo ne babaleeta ne bafuuwa olusoga delegation okuva ebusoga yiino naye ngaebibeera wano byoya byanswa nga byakifeeke byennyini bali mu kukola kakati ne gubeera bwe gutyo ako baakaguddemu bo balabira ddala nga baba bakoze loosi y'amaanyi nnyo okutuula n'ebigirwa ne babako bye bakkaanya era bo balowooza nti balina omugaso ku ssente bokka mwe temugulina tebigirwa mozesa alina omugaso ku ssente zaaki izaaki okiwulidde azifu bebaweerera abaana baabwe oyo bazasulira renti luli bale bagala nzije mu kamera yaabwe ku ofiisi yaabwe wali nsebo mbeera omwo General Museveni abeera eri alabe nga ebintu bitambula nti awe asajja ebintu bikola bulungi abantu bonna babayina nze ne ngamba General Museveni ku TV ne mugaba Ssebonze tompeerezangako maanyigo oba olina gwe wawa akamwanyi akantuuseeko tekatuukanga tombalira mu gurupu gye wakola ki gye wamaliriza nze nkyali mu nsiko tonanzijamu nze nkyali mu nsiko so baba bakufera bibyo abasajja ne batandika tokuba emmezi omusajja atumalawo omusajja biki bwe bali mu kulya omusajja ayagala tumalawo biki omusajja atumalawo eno bwe bali ebizimbe byabwe bitambula kakati awo waliwo ebyobufuzi awo tewali woba ogenda kulonkinga olutalo ng'okimanyi nti obubaka ogenda bwolekereza omusajja atali mwangu kubanga obubaka bwabwe bwonna bwadde butunula Makerere Kavule gwe babadde balwanyisa tewabaddewo obubaka bugenda Nakasero Nantebe nawulidde Bedi bwanikanga kugambye ayogerera bisiyaggalenga nti kati ate bisiyagga byetuliko bw'oba ogenze mu olwo olutalo module olina okupanga abasirikale bo wetaaga bakomanda kikaaki okitegedde kubanga Kyagulanyi si ye mwangu w'okulwana naye sebo naye azitowa tumuyita wakuzanya si ye mwangu w'okulwana naye era bw'obeera wovyo akugjawo akugaya nga sumbuusa okitegedde Kyagulanyi si mwangu kakati bagudde mu messaging bakubanga nabadde member wa command mu kuteekateeka message teyali badde bwetyo kuba message yonna yakiridde Makerere Kavule mu kifo ekyo gyolekeza jjajja ekyo kikulaga ki message bwebanga yagenze Kavule bakikoledde mu busungu abateesiteesi ye Mpuuga yasigadde ali soba era nayogera ebigambo by'ekisajja ekikulu era ye message ye esinga yabadde eyolekera jjajja naye bali bonna obusungu buli eri bayinza okuba abatuufu tetuganye naye olina okubalansinga message yo olw'ekika kya audience egenda okuwuliriza ki message olina okugibalansinga nti
ekisinde okikoze kifokasinze kwani okitegeera kubanga nze nakola ekisinde nendeeta ne solution engeri gye tube tutambulemu saagireeta wagireeta si esinga obulungi mpitirivu nnyo okiwulire kati nze byange birala era abantu abampinga bali ku fitina ya ego balina ego yaabwe bebalina okukola ebintu bebalina okulwanyisa jjajja bebalina okubeera mu struggle bebalina okulinnya ennyonyi bali mu ebyo ebyekyana ekito naye bagamba nti ani yaleeseyo ku pulaani y'olutalo nze nzeka aliwo actually tuli babiri ne Dr. Besigye kubanga naye yabadde azinonye era yabadde mu debate yabadde mu debate ng'ayogera ku drone ayogera ku helicopter ayogera ku SMG ezinene olulimi lwa buyinza sofa tuli aba babiri nze approach eyange si ya muliro approach eyange ya bintu bibiri mu kalulu bwe tugikozesa tuwangula bwalwana nnyo n'atubba bwe tugamba okwekalakaasa era tumuwangula kubanga tuba tuli well positioned country wide kakati bano bo bagamba ki byombi bigwera jjajja yafunamu bali abaagoba tiimu eno ne information ya tiimu eno gyekoze byonna jjajja yakola ki yafunamu tewaliwo beneficiary mulala Kyagulanyi byakola byonna Museveni yafunamu era talimba bantu kizenga bwendaba ne bano bye bakoze byonna Museveni yakola ki yafunamu tewali mulala okujjako abantu tuli babiri sebo otulina pulaani y'olutalo munnange omu omuzinga gwamukubya alimba buusu nzakyali wabweru abasigadde banyumya mboozi kakati babadde wali ku palamenti olabye ekiwandiiko kyabwe sinakisomako temuli nsonga neki babadde ku parliament ensonga 5 zendabiyemu naye boogedde nga basivili ya loopu boogedde nga basiviliyan kukonda eminga tukonda eminga okukwatira Dr. Besigye e Kenya ekyo buli n'omwana omuto akimanyi kyekyo kyempulidde tuguma agamba nti nolukyamuzi yayiyeeko bwenyera omukono goyinza ogamba mbu tukonda eminga okukwatira Dr. Besigye mu nsi ye Kenya kyekiwandiiko statement yikyana ekito babeka bagiyiyeeko omukono Kyagulanyi yasoose nesigini kyeziri empanvu ezalagirwa nenamba yesimu nekibiina ne taito eyo activity seba abakulembeze bakoze activity lukyamuzi naguyiwako Lukwago naguyiwako katonda wange Nyanjula naguyiwako Mugisha muntu naguyiwako ne Mugisha muntu abadde bana Mugisha muntu nga musajja nze nkutidde bona ne bayiwako owa PPP talutumidde mwana Sadamu Gaye nayiwako activity tukonda eminga okumuwoleza mu kooti y'amagye ne bayiwako ngeyo ensonga bawadde meka 5 sooka ompe ku nsonga ezo nakajjukirako 2 tukonda eminga twagala akoleki agibe mu kooti y'amagye kubanga amagye gennyini gega prostituta gega lamuzi gega complaininga twagala amangu ddala aleetebwe mu kooti y'abasiviliani ya bulijjo fe ababaddewo ku nsonga eno Kyagulanyi Robert Sentamu David Kirumongoya mbuga tibalwaniridde Dr. Besigye bakikubye tukabaddaye nabawandiikira dda twogere ku mukago ogw'ensonga oguli structured ogugumidde oguwangula obwa president ogutuwanguza parliament tebakitunulangamu bakedde wali singa bakuŋŋaana ku kikyo singa tuli wala singa ne Besigye tali mukomera nze nkubuulira kubanga twaligaye bugambi tutandikire wano muntu gukume embalala kama teneti Ingrid genda ogukume lukunjirye wa dokita yennyini
ne banno wini kiza gukume Kasese ni bano bagukumye bagukumye tobalabye ogumuliro tubataddeko ekiwandiiko mikono kati buli omu yazeeyo ndabye ekiwandiiko abeekwatidde kabbiya bali mu Kenya bali mu sauna basala masavu nnyo ndabye ekiwandiiko nenzigwamu amaanyi kwezi a joint opposition press conference ensonga zibatadde muli ani yakibaze Allahu akbar ani yabaze ekiwandiiko simanyi nakumanya naye bonna bakikanyiza President Museveni byabiwulira ebyo ebiwandiiko nkugambye sirabanga buzibu bw'amaaso buli mu Uganda nga bwe tulina mu kiseera kino okitegedde naye bwebagamba ebintu ebituufu tebaagala bikola ne bamalira obudde mu bintu ebiki ebifo ebitalina makulu kati Dr. Besigye ali emabuusi oyinza mulwanira bwotyo wetagawo enkola ey'enjawulo ensonga zibina kuba ndala ezinunula dokita awo mabuusi waali zina kuba ndala seezo ez'ekisaazisaazi ezo so bwana Kwezi n'abatulaba nze oba abantu muli nvuma oba mulikola mutya kisooka ntuuse mu myaka sikyakubirwa bigambo tebakyabikutuuza toyinza kunnyimiriza ku ttaala nti mbiddemu bye mbadde njogera tekisoboka ekyo ndi mukakafu ku kyeŋŋamba tetulina gye tulaga ng'oludda oluvuganya tetulina gye tulaga tebakulimba kati aba alliance tebabaddeeyo bamukaako bo tebataddeko mukono kati ate si ye tiimu eri eno tiimu ndala eno tiimu ki eno ya Mpuuga ye taliko Besigye aliko opposition naye kati yaye bamitinga ku kooti nane juzi yaliyo Mpuuga si wabiwandiika ebyate lwaki ati kati eno tiimu ndala kati opposition ejjudde bu faction ejjudde bu groups kwegamba tewaliwo joint team strategy yali etuleeta ffenna tubere ku page emu bagigaana era nange nkoma mwaka guno gyogerako otandika okwekolera ebibyo ntandika okwekolera ebyange omwaka ogujja sente tezijja kumbula ezikola ebyobufuzi tebakulimba naye sijja kumala budde n'abantu abazimba ekifaananyi tulinga abagenda mu maaso naye nga tetulina gye tulaga sijja kumala obwo budde nze ndi muntu mukulu kati bwana Kwezi Mpuuga ajja kuba president sinaba kwogera naye so simanyi naye bwe naaba nsobodde omuwuliza ku nsonga eyo nja kufuna ekituufu kyennyini oba agenda kumobilizinga afune numbers mu parliament naye nga mwali ajjenga leader of opposition kyonna kyekiri akatiba ke sikamanyi naye kyemanyi nti kati Buganda efuuse eddwaniro theatre of war kati erimu tiimu zibbiri nga zava mu tiimu etya emu tiimu zibbiri nga zonna kubanga bonna bakeleminga wano bonna bakeleminga Buganda tewaliwo walala wali sapoti yaki ya either manvuuli oba ekyefaananyiriza manvuuli tewali kati Buganda gibale nti emaze okwawulwa yawulwa okutaaguulwa ndowooza kyekigambo ekituufu emaze okutaaguulwa kati eri wiini buli muntu gye yali alinda gifuuwe mu ngombe kyogamba nti wakyali wiini ate ogijjawa nze nali ngambye ab'ebitiibwa muno tukwate Buganda tugiconsolidating nga tusobola n'okusiidinga ababaka ba parliament betulowooza nti bansonga tebapafominze bubi tetubalonchingako bu MP2B butabula constituency erimu wa Nuupu ate ke MP2B nako ka Nuupu kakeddeyo kali mu kutawanya bantu nze Kyagulanyi gwamanyi n'ekifaananyi kino twabadde naye temulaba serefi ebintu module
ne konona constituency erimu opposition kitegeeza mwawamba wodda awo tuwakyetaaga kutawaana gwe genda osaatuukire walala ate bwe tuwambye osaatuukira waliwo eyaŋŋambye nti yategese okugoba Aloysius Mukasa mu katale k'e Busega naye ate nga ne Wanuupu anti era bajja mugoba nnyo ne buli wamu bajja mugoba kyokka nti nga Wanuupu yes kati kitegeeza olutalo lw'okuggyako jjajja tebaluliiko kati buli muntu alwana akafo nkafunye ntya bwe nindirawo jjajja oba Katonda amunyiga oba kiki ekinajja kyonna yes olutalo teruliiwo naye mu bintu by'okuteesa ekisooka oludda oluvuganya tukyali bannafu okuteekawo embeera eteesa ne gavumenti either okugisuuza gavumenti yonna oba okugigabanamu wakati tukyali bannafu kati n'ebibiina ebikola oludda oluvuganya nabyo binafu mu ngeri ez'enjawulo nti ekibiina ekirabika nga ekirinawo n'amaanyi kyekyagala okusetinga peesi kivula buli okikola ekintu wabawo abadduka emisinde balukyamuzi wabalabi kubanga lukyamuzi aba tagenda agenderawo ye Rubongo yaba abimala ebyo amafuta aba ajja gafuna lukyamuzi amafuta baagafuna okitegedde kati ate mu military politics oba mu power game omuzungu akugamba nti if you hold a gun and I hold a gun we can talk about the law bw'obeera n'emmundu nga nange njirina tusobola okwogera ku mateeka nemulaba kubanga ffenna tuli babiki babinywera if you hold a knife and I hold a knife we can talk about the rules olina akambe mu ngalo nange nkalina tusobola okuteekawo ku mateeka aganaagobererwa mu njogerezeganya because tuli ku footage etya era akugamba military science nti if you hold a gun and I hold a knife kitegeeza ekyo nti the whole truth is in your hands kubanga gwe baguyita mugemera wala tonganya nakutuuka amazima gonna ge tugenda okwogerako gali mu ngalo zo nze sina kyeninawo bwendi era bagenda mu maaso nakugamba if you come in the negotiation empty handed and I also come in the negotiation empty handed we can talk about the reasons tuba tugenda kwogera ku nsonga enzigumivu okay kubanga tewali wazina kitiisatiisa mwani munne kakati olina era agenda mu maaso nakugamba nti if you hold a gun and I hold empty handed you're not only holding a weapon but my life is in your hands ebintu bikulu nnyo bitegeere nze bwe nzija mu kuteesa siina wadde akantu mu ngalo zange gw'olina ekeeyo ekyamazima tokoma bukome kubeera nakyakulwanyisa n'obulamu bwange gwoba olinagwo kakati wabawo okuteesaawo kakati n'amaliriza nga akugamba the all essence of negotiation is about equality okay nti ekikulu mu byonna mu bintu by'okuteesa bwe muba temwenkanankana oba nga toli musajja ku musajja tewaba kukola ki tewaba kuteesa era nakugamba nti esente zisobola okusilensinga amazima money can silence the truth kati ate nina akugamba but power when power speaks even money steps back 3 times olinga yakozesa obuyinza ebwogera nowesente addamu emabega ebigere ebyo zeyi nga yatabuse bagagga kwagala basudiru boogera badduka mu kibuga
Basudiru boogera mmaliriza n'ebintu nga biri tekiniko nnyo njagadde abantu babitegeere nti ebintu bino tuba tubimanyi kakati kyekyo lwaki wano tetuwaliwo okuteesa ne jjajja is holding everything we are holding nothing in simple terms our lives are in the hands of jjajja kakati n'ebibiina bino byo bityo byeraba kati yo nupu eraba nga y'amaanyi nnyo ku bibiina ebirala n'enafuya naye nga gye biri bya civilian nti akutte kambe ku kambe tujja kuwuliza tujja kwogera oba baagala oba tebaagala lukyamuzinye kwe kudduka emisinde miyitirivu anti is holding nothing talina kyalina yatwala mutwe gwe kibiina afiirwaki bwateekako omukono nafubamu oluzungu awo mu kamera kuba takyalina busobozi butuuza press conference nga ye yetaaga akakadde k'esente akataliiwo mubeere bulungi bassebo ne bannyabo tubawadde enamba eri 0772 84 90 88 ne 0704 965 446 ezo essimu zombi oba ontuukako obutereevu. Okay, wetu tutambudde ne Mukulu Bigirwa olunaku olwaleero mbagaliza ekiseera ekirungi mwerawo.